nfuusi suratu Nisa'i aya 12 Allah bwe yali alambika ebitendo by'abannanfuusi yaga nti innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nasa ekidako kye twagaddemu wala yadhkuruna Allaha illa qalila si batendereza Allah okujjako ekitono kubabba abakkiriza batendereza Allah mu bungi ebirungi bingi ebiri mu kutendereza Allah byetufiiriddwa olw'obugayaavu atenga mu ibada nyangu teri ibada yenkana kwogera ku Allah ekisooka ibada ya lulimi olulimi luyinza okwenyenya mu nde yeno n'otuuyana kungulu n'okoowa nti mpulira amaanyi gampeddemu nkooye ndoze n'ennyenya y'olulimi teyina nnyo njawulo na kutemya kwa liiso kati muntu kukozesa lulimi lwe ye ibada y'okwogera ku Allah tabaraka wa taala ye ibada ndowooza esingayo obwangu Allahu akbar yadde nga mu bwangu bwayo ate gye tusembeyo okugayaalirira ye ibada ne bwe batoyina wuzu okutendereza Allah tewali buzibu ne bwe batoyina wuzu ye ibada etaliiko nnyambala toyinza kusaalira mu mpale yokka yo ibada y'okwogera ku Allah tetunulira nnyambala yo ye ibada etayina bifo byeyawulidde nti omala genda gindi ye ibada tomala kutunula mu kibula ye ibada etewummuzibwa ezinga obulamu bw'omuntu bwonna sola ziri 5 okuva ku subuhi oyina waawe essaawa 5 nga tewaliwo ibada gye yabwatteeka okuva ku dhuhuri waliwo essaawa 3 paka ku asiri ibada y'okutendereza Allah ya bulamu bwa muntu bwonna kyova olaba ku peegi eddirira esembayo mu suratu Ali Imran Allah bwe yatenda abakkiriza yaga nti alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim batendereza Allah qiyaman kababenga badimiridde wa qu'udan ne bwe baba batudde wa ala junubihim ne bwaba ina wagalamidde obulamu bw'omukkiriza bwonna mutendereza Allah ne kino kitegere ku ibada y'okwogera ku Allah Allahumma lakal hamd bannange ye ibada ekulira ibada zonna dhikirullah ye ibada ekulira esswala ekigendererwa Allah tulalikako okusaala dhikiruhu Allah kumwogerako kumutendereza kyeyagenderera Allah kumutendereza mwatu yensonga lwaki Allah tulalikako esswala Musa alayhi salam bwasinkana eddoboozi ly'ekitiibwa Allah ku lusozi omulundi ogwasookera ddala Allah yamweyanjulira mu ddoboozi innani ana Allah Musa kuyise nze Allah la ilaha illa ana bw'oba waakunsinza mu butuufu weetegereze nnyo weekuume nnyo noonya nnyo ebikwata ku la ilaha illa Allah fa'abudni lwojja okunsinza ebituufu ekiddako kye twagendereddeyo wa aqimi salata li dhikiri oyimirizengawo n'esswala mu kkubo mu mbeera entendereza ekigendererwa Allah tulagira okusaala dhikiruhu Allah kumutendereza hijja yonna ejjudde dhikirullah kwogera ku Allah okusiiba ekyagendererwa mu kwo muntu kuwangaala mwezi mulamba ng'ebirowoozo biri ku Allah nga mutendereza Allah kivolaba nabbi yabuuzibwako sallallahu alaihi wasallam nti ayyul musallina khair mubasaala bonna ani abasinga obulungi n'ayanukulangaga nti aktharuhum lillahi dhikira abasinga okutendereza Allah nabuuzibwa ayyuswaimina khair ate mbasiiba bonna ani abasinga ebbeeyi abasinga omuwendo era n'agamba kyekimu aktharuhum lillahi dhikra abasinga okutendereza Allah nekitegeeza nti ibada zonna ekyazigendererwamu kutendereza Allah tabaraka wa taala bannanga Allah tumutenderezenga
okwogera ku Allah ye ibada ekulira ibada ezisigadde. Mu suratul Ankabut aya 45 Allah gati utul ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salat inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Kitwayagadde wala dhikrullahi akbar. Mu ibada zonna eyokutendereza Allah akbar yezisinga. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kino Allah kyogedde amanyi ne ibada endala ze mukola. Agambye nti ibada y'okumutenderezanga yesinga. Salmanul Faris abuuzibwako omuntu mu ibada zonna Allah ziyatulalikako ibada kyesinga, yaga nti wala dhikrullahi akbar. Ibada y'okwogera ku Allah yesinga ibada zonna. Ibn Abbas abuuzibwa ensonga y'emu naye era ennyanukula ye yali y'emu, yaga nti dhikrullahi akbar. Ibada y'okutendereza Allah ye ibada esinga ibada zonna. N'ebigambo ebyampuliriza nkusibirira nesibirira twogerenga ku Allah, Allah tumutenderezenga. Okwogera ku Allah kulimu ebirungi ntoko, tujja kukonera ku birungi nga bisatu. Ekisookera ddala omuntu bwe yeekwata ku kwogera ku Allah ne Allah muwaana ne Allah mwogerako muzimalayika. Suratul Baqara aya 152 Allah gati fadhkuruni adhkurukum. Munjogerengako muntenderezenga nange ngenda boogerako eno. Allah asobola okwogera ku muntu. Hadith al-Qudusi Allah yennyini agamba nti man dhakarani fi nafsihi, yenna njogerako mu mutima gwe, dhakartuhu fi nafsi, nange mwogerako eno. Bwe tuyimirira mwawo ng'ani ayogera ku ani? Owekitiibwa Allah mu kitiibwa kye Allah ayogere ku Uthman? Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ayana mwemu mwe yatulagiridde Allah okumutenderezanga mu bungi, ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira. Ne kano kankakugireyo lukobololo lwennyini ya ayyuhalladhina amanu Allah lwe yakozesa bwe yali atulalikako okusiiba. Wanera lwennyini lwe lukobola Allah lwakozesezza era ng'alina kyatulagira. Kati nga bwe twawuliriza ibada ya Allah tutulagira okusiiba, tuwulirize ne kino Allah kyatulagidde eky'okumutenderezanga, olutenderezanga lungi. Aya ya 42 Allah nantu wasabbihuhu, ekigambo subhanallah mukiddiŋŋanenga mukiyitirizenga bukuratan wa asila, si kumakya si lwaggulo. Gye twayagaddemu yana mu 3 Allah ganti huwa alladhi yusalli alaykum, Allah waakubawaaniranga zimalayika. Wa malaikatuhu, mugenda kusabirwa ne zimalayika. Nga Allah akuwaanye malayika ziwanike emikono zisabe Allah akole ku nsonga zo. Nga kikyokoze ekinene Allah kumutendereza. Mu suratu Ghafir aya ey'omusanvu Allah n'atuwa ekifaananyi ky'ensaba ya zimalayika, ensaba gye zisabiramu abakkiriza bali abamutendereza Allah. Alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahum yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina tabu. Ene dua ya zimalayika gye zisabiramu zimu ku nsaba malayika gye zisabiramu abakkiriza bakola batya? Abanasabirwa malayika bayitiriza kutendereza Allah. Abange tujjumbira Allah kumutenderezanga, Allah tuwane, Allah twogereko, malayika zitusabire. Kimu ku birungi bye tujja okufuna. Waliwo wano atalina bizibu ateetaaga malayika kumusabira? Wakati mitawana gye tuwangaliramu n'ebizibu, tuggulewo omulyango Allah okutwogerako ne malayika okutusabira na kujjumbira na kuyitiriza Allah kumutenderezanga tabaraka wa ta'ala. Ekirungi ekyokubiri bye tunafuna bwe tuneekwata ku kwogerako Allah wekitiibwa tabaraka wa ta'ala, Allah agenda kutebenkeza emitima gyaffe. Ffenna abasinga emitima gituli mu bbanga olw'ensonga ez'enjawulo. Ebyobufuzi biwanika omutima mu bbanga.
ebyenfuna birala, ebyobulamu nduulu, ebyenjigiriza toyogera. Buli mbeera yonna tunira omusana bwe gwaka, abaalimye bye baalimye bw'ogutulanga nti nfudde bintu byange. Embeera nnyingi etweraliikiriza bweraliikiriza omutima Allah yagenda ogukuŋŋaanya okugukumaakuma, Allah ogutebenkeza nga tukoze eki? Nga tumwogeddeko ekitiibwa Allah tabaraka wa taala olwogera nga lungi, nga tumutendereza mu bulamu bwaffe olutenderezo olutaliiko muwendo. Mu suratu Ra'd aya bweteba ya 28 ya 29 Allah gati allazina amanu ddala ddala abakkiriza Allah mu mpangala zaabwe, watatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, emitima gibatebenkerera ku kutendereza Allah. Ala bi dhikrillah, ekituufu bwe weekuumira kutenderezanga Allah, tatma'innul qulub, omutima gutebenkera. Bannange ku dunia tekuliiko kigenda kutebenkeza mutima gwo. Sente ne bwe zinaawero, wallahu akbar, ekyewunyisa abamu tusubira nti sente bwe tuliziweza olitereera. Eryagamba nti mbutufu Allah nansaasira ne maliriza ennyumba yange, mutima gugenda kutebenkera, nja kuba mumazi. Buuza banna abamaliriza amayumba byaggwa. Mbutufu Allah bwansaasira batikira omwana wange n'afuna wenywera otuzzi. Obadde ki? Gwe batikidde yennyini, wallahi olunaku lwe bakutikidde ofuna oguzibu gwa kunoonya mulimu. Simanyi ku bibiri kikisinga, okusoma n'okunoonya omulimu gyombi mirimu. Okusoma n'okunoonya omulimu gyombi mirimu, ate nga weekanga guno gw'okunoonya omulimu ate munene okusinga ku guli. Tewaliiwo mbeera egenda kutebenkeza muntu okuggyako okwogera ku Allah tabaraka wa taala. Bino ebyobugagga basinga bye tusuubira. Ennyumba bw'ozimba ennyumba ng'enyirira nnyo, bw'ogimaliriza kubanja ekikomera. Nosaako geeti gulugulu. Sente bwe zijja zeeyongera ku geeti nosaako omusirikale. Olwo weeyongera kutebenkera. Sente bwe zijja zeeyongera n'otekayo sengenge waggulu ow'amasannyalaze. Olwo otebenkera. Sente bwe zijja zeeyongera n'ofuna emmundu gy'otambula nayo mu kiwato. Olwo otebenkera. Sente bwe zijja zeeyongera ng'ofuna ne gw'otambula nayo w'emmundu. Olwo otebenkera. Sente bwe zijja zeeyongera ennakaluke ng'osengukayo. Olwo ogenda kutebenkerera wa? Ampuliriza, okutebenkera kw'omutima gw'omuntu si bungi bwa ssente, si nnyumba mw'osula. Kutendereza Allah tabaraka wa taala, kino kyewunyisa ate nga ge mazima. Wallahi sente buli Allah lwazikuwa zeeyongera kweraliikiriza. Wano we tuli eyazeemu n'akakadde talina mirembe, eyaze n'ekinusu ate ye talina buzibu. Ayinamu akakadde bw'omutunulira ennyo akyusa ekifo, nti abantu ayinza okuba nga yazintegedde. Abantu si bangu. Eyazeemu n'akakadde tayinza kutuula ddakiika 5 nga tanneekyusa. Yeekyusa n'anyigawo ndi weezidi. Ne wayitawo eddakiika ntono nyera ne yeekyusa nga nti weezidi. Abantu bangi emirembe gituggwako bugwi sente bwe zijja. Weeraliikirira akakadde kano ddala ngenda kukola ntya okukasigaza. Nvubuka omu teyali musiraamu, yazannya betingi n'awangula $50,000. Mu bulamu bwe zaali sente empitirivu. Yaddayo eka, eyatambuza ebigere okujja we yazannyira obupapula bwe, okuddayo eka yalinnyawo booda nga bali mu kkubo tabeesiga. Abantu si bangu. Okutuuka eka teyakomba ku mpeke ya tulo ekiro kyonna. Mpale mwe yatadde $5,000 yasooka n'agissa ku musumaali waggulu. Ne yeebaka mutima ne gumuga naye kati omuntu bw'agisikawo. N'asituka n'agijjayo. N'agiteeka emitwetwe wansi wa piro. Bwe yeebaka omutima gwe nga nenja kwekyusamu emirundi 2 egwe. Nayo n'agijjawo. Yasula atayira butayizi. Lwa $20,000. So nga ate bulijjo bw'aba talinamu bazuukusa muzuukusi. Okutebenkera kw'omuntu si bugagga. Okutebenkera kw'omutima gw'omuntu kwogera ku Allah tabaraka wa taala.
ampuliriza wenna anoonya okutebenkera tumwogereko wekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Emirembe tegiri muyenga, tegiri ntinda, tegiri bugorobi, tegiri munyonyo. Wallahi obutebenkevu Allah asobola obuwa wenna kaloke ng'omukulembeze tabuyina. Wallahi buba kubanga obugagga butebenkeza akulembera eggwanga lino singa mutebenkevu muzibu. Oba tukwatagana nibambi naye tateredde gwe emirembe olina na mingi ndooza n'okumusinga. Gwe webaka essaawa mmeka era naye yebaka mmeka? Gwe woonoolya weetaaga okumala okuweerezaayo abantu bakebere emmere gy'onoolya, naye ayinza okumala galya nga ggwe bw'olya. Entambuza gy'omutambuzaamu, Allahu akbar. Wateekwa okuba wemmotoka yakulembedde ng'egende mu kubira nduulu, kendereka nawuya ajja, mwenna muveeyo. Emirembe giri mu kutendereza Allah tabaraka wa taala. Gwe wagyemazeeko, gwe wagayaliridde okwogerako Allah w'ekitiibwa jalla jalaaluhu. Ampuliriza, wenna anoonya emirembe mu bufumbo bwo yitiriza kwogerako Allah. Anoonya emirembe mu dduuka lyo yitiriza kwogerako Allah. Anoonya emirembe mu kusomako, kuweerera, mu nsonga yonna mu bulamu bwonna anoonya emirembe n'obutebenkevu, tuyitirize kumutendereza nga w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Ekirungi ekyokusatu mu birungi by'okwogerako Allah, omutendereza Allah jalla jalaaluhu mu bungi. Bw'abaako obuzibu bwafunye n'awanjagira Allah, Allah amwanukula. Omutendereza Allah bw'afuna ensonga yonna emukalubiridde, bw'awanika emikono Allah yanukula tabaraka wa taala. Ampuliriza, ffenna tulina ebitukutte, ebyenfuna bitukaabya, byakusoma by'abaana bizibu, ebyobufuzi byonna byakweraliikiriza. Bwe tuba tunoonya kuwanjagira Allah tunule mu nsonga zaffe, tuyitirize Allah kumwogerako. Kino ekyava ndowooza ffenna abasinga twali tukiwuliddeko. Nabbi Yunus alayhi salam yamiribwa ekyennyanja, kaseera kaali kazibu, abamu ketutatuukangako. Tuli ffenna wano waliwo yali agudde ku kizibu kyoyinza okugeraageranya ku kyennyanja okukumira. Okusooka yagatta ebizibu bibiri, ekyennyanja okukumira kyo kizibu nga kyo, ekyokubiri kyamumirira mu mazzi. Kati fulwane baba kusula busuzi mu mazzi ng'ekyennyanja tekikumize, era okuzika kuba kwankya. Yunus alayhi salamu ekyennyanja kimumira. Byonna obwedda bye twogera bikulu nnyo, naye ate ne kino kikulu nnyo mu bye twetaaga. Wakati mbuzibu bwe yalimu ekyennyanja okumumira, nga tannaweerezaayo kuwanjaga kwe kusaba eri Allah, yasooka kwetunulamu sibaako n'ezzambi lye nakoze, nga y'ensonga y'obulamu buno obunyiga mwendi, nga nnyimiriddemu awo. Wenna alina obuzibu bwonna nga tonnafukamira ku musaalo Allah kumusaba kujja mu buzibu obwo, weekube mu ttooki. Tuyina amazambi mangi kwe tuwangaalira, y'ensonga y'ebizibu mwe tuli. Mu suratu Shura aya 30 Allah ganti ma asaba min musibatin fabima kasabat aidikum. Emitawaana mingi gye tuwangaaliramu givudde ku bikolwa byaffe. Bino tubyogere misana, abantu tukyali benzi, nga n'abamu tuli bafumbo. Kati gwolooza emitawaana ginaakugwako. Abavubuka bangi tuli bazannyi ba bupapula, bazaala. Allahu akbar. Olowooza olwo emitawaana ginaggwa? Si bye byokka, abantu tukyalina shiriki. Abantu balina ebintu byabwe ssebo. Muntu awangala mumulaba mugagga ddala ng'alina yirizi mu dduuka, nga tuziyina mu waleti. Abantu tukyakkiririza mu by'obuwangwa, tukyabiinamu obwesige bwe tutalina mu Allah. Zambi nabo okukyembeera ekunyiga yonna nga tonnagitunuliza gavumenti, gwe kennyini gw'osookera ddala.
tuyina Allah kwekuba mu ttooki na kwetunulira twakoze eki Allah tulumya obwavu twakoze zambi ki Allah twokesa omusana twakoze eki Allah okutuleetera ekirwadde omuntu asooke yekube mu ttooki mu suratu Rum aya ya mwemu Allah gamba nti dhahara alfasadu fil barri wal bahr embere yakanyige yitiridde fil barri sikuba wangalira ku nnyanja wala sikuba abawangalira ku lukalu bali mu mbeera ya kaaba wal bahr n'abawangalira ku nnyanja bonna bakaaba lwaki embeera bwefaanana bima kasabat aidin nas lwabikolwa by'abantu linudhiqahum Allah akikoze bw'ati abantu abakombye ku bikolwa byabwe la'allahum yarji'un bwe banaabaamu obukkiriza ne beekuba mu ttooki lw'embeera banyiga bajja kuddayo ku ddiini bajja kuddayo eri Allah. Yunusu alayhi salam ekyennyanja kimumize yasooka kwebuuza kiki nakoze naawe kyebuuze we nayina embeera ekunyiga abasinga tukaba byanfuna twetunulemu obulyazaamaanyi buyitiridde okaba byanfuna sereza gundi wazigaanira tukaba byanfuna nga abantu tukosa sereza banka sereza riba omusiraamu takkirizibwa kwewola sente zanazaayo na magoba ziri haramu teziri mubaraka abakyala bakyaloga babba baabwe agamaka gayinza okubaamu emirembe abakyala tukyayisa bubi nnyo abaana betusanze awaka agamaka ganabaamu emirembe abaami twasudde obuvunaanyizibwa bwaffe awaka abaami manyidde ddala bulungi abasinga obungi wallahi sente zetuleka awaka tezenkana zetulya ku mirimu muntu addira omutwalo n'agulya ku mulimu n'akwata 4 n'azireka awaka agamaka gosubira obulamu bugenda kulungiwa twekube mu ttooki nga tonnakaabira mbeera mbi yonna ogiinamu omukono Allah tajja kukyusa mbeera eyo paka ng'olina by'okyusiza mu bulamu bwo ng'ovudde ku bwenzi ovudde ku riba ovudde ku bulimba wallahi obulimba bwatusensedde bwe gwatuse ku masimu bangi mbalina amasimu tusaba Allah atusonyiwe omuntu alimba misana kyewunyisa gwe bakubidde essimu atya nnyo okunyiiza mukubidde bw'ataagikwata oli ajja kunyiiga kati n'asalawo agikwata at least amulimbe ogenda kunaaba nongati ankutuuseko ndika bodaboda oyimiridde sayidi ki ddala oba otuuse lwaki tomugambye mazima ampuliriza tulina ebikolobero bingi embeera embi mwe tuli nga tetunnagikwasaganya ku gavumenti eri mu buyinza gwe kennyini gwe gavumenti yo kati gavumenti yennyini eri mu bulamu bwo yeyina ebizibu esooka etereze entegeragana yaayo ne Allah tabaraka wa taala bwe tuneekuba mu ttooki Allah tabaraka wa taala ajja kutuddiramu gye twavudde Yunusu alayhi salam kyennyanja kimumize wakati mu kulowooza embeera eno ngivuddemu ntya yasooka kwekuba mu ttooki alabe zambi kiri eyakoze oba oliawo yensonga lwaki Allah mutadde mu bulamu obufaanana bwe butyo. Yunusu alayhi salam yazuula yewe yalabanga awaabadde ensobi bw'atyo n'aweerezaayo eri Allah okwenenya kwe mu bigambo omukkiriza byasaana era okukumira ku lulimi lwe ebiriwa ebigamba nti la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. ekyo Yunusu yakyogera ye waalabanga awaavudde obuzibu ategeddewo kati naawe ddayo otule ku musaalo oluvannyuma lw'okusaala nga naawe ezambi lyo litegedde Allah omwenenyeze omugambe nti la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin nga naawe otunulidde obwenzi bw'obadde owangalirako akapapula zaala gw'obadde wettanira eddogo kubbaawo ly'obadde okozesa obuvunaanyizibwa bwo abasinga bwe twasuula awaka abaami Allah tumwetondere. ekyatututteyo kujjirayo kirungi ekyokusatu mu birungi by'okwogera ku Allah Yunusu nga byonna ebyabimaze n'ateekayo okwenenya kweri Allah mu suratu Swaffat aya 15 ndozanga mu 2 oba 42 Allah agamba nti falawula annahu kana minal musabbihin
singa teyali mbantenderezanga ennyo nga tannafuna buzibu buno la labitha fi batunihi sandi mwanukudde nandi muleseemu mu lubuto lw'ekyennyanja ila yaumi yub'athun okutuusa ku lunaku lw'enkomerero. Allah yayanukula Yunus ng'ayisiza ku kutendereza Yunus kwe yatenderezanga Allah nga tantafuna buzibu buno. Bwe tuneekuumira ku kwogeranga ku Allah obulamu bwaffe bwonna, bwe tunaabangako embeera etukutte ne tunaajanira Allah agenda kutwanukula insha Allahu tabaraka wa taala. Kyekigambo nabbi kyasibirira Ibn Abbas sallallahu alaihi wasallama yamwa nti ya gulam muvubuka gwe ta'arrafi llaha fi rrakha wekumire kumpi ne Allah mu mbeera ye yeddembe ya'rifka fi shiddati Allah tagenda kulekerera mu buzibu bwonna. Bannange okwekumira ku Allah kwekumanga Allah tumutenderezanga tabaraka wa taala. Ampuliriza buli lwowulira nga kigambo kwogera ku Allah ebintu bibiri bye biba bijja mu magezi go. Buli lwowulira nga kigambo zikirullah biri bibiri okutendereza Allah okusookera ddala kusoma Qur'ani. Bangi nkimanyidde ddala bulungi okuva ku makya tetunnagitunulamu obudde butubuze vaayo eyo nabangi tetumanyi kugisoma Qur'ani. Allahu akbar. Vanno kubangi mbu okuva ku makya abamu wiki namba nabamu tetukyagikula bannakoma ddi oba ku yidi. Abantu bakoma ku yidi nti ku yidi awo bwe nali ekyemisana natunulamuko paka ddi. Yenna anoonya okutendereza Allah afune ebimu ku birungi ebitono bye tukoneddeko alowooze ku kusoma Qur'ani. Allahu akbar. Bani tuli bubi mu Qur'ani kyekituufu. Kale twandibadde bubi mu Qur'ani nga waliwo enteekateeka egyeyigiriza okugisoma era abasinga tetuyina. Akatono ennyo oyina emyaka emeka togimbulira gyebuulire. Bw'ogipima ne Qur'ani gy'omanyi Qur'ani ekwatagana n'emyaka gy'oyina myaka 42. Qur'ani esura 10 oyinako mmeka 3. Endala zaddi abasinga mu bugayaavu bwaffe mu Qur'ani twafunayo essura zaffe. Obuuza nnyinayo essura zange Qur'ani nyinamu essura zange ezi n'owulira nga ayina ennyo nyo essura zange 3. Nyinamu Tabbat sura yo nogitumira ddala n'erinnya lyo kuba siri eryayo eryo okuva lw'eri sura yo nogituma n'erinnya lyo sura Tabbat. Endala izajja nayo nyina sura ze eyokusatu kul huwallahu. Omusajja omukulu sura zo endala zaani. Ekyewunyisamu byonna wakati mu sura zaffe buli muntu zayina n'ensoma basingera yeeyo buli muntu alina ensoma yiye. Oli nga yasomye suratul Fatiha agikubuza sokeba yeeyo gimumanyi nga sibiti nga sibiregedde. Wallahi yensonga lwaki omuzikiti nga bwe gwa Sheikh Salman Farisi waliwo guli nageza atuga nti basiraamu ku magalibi tugenda kulonda yenna gwe tunaatusanzira agenda otusaaza basiraamu tebajja nti ayagala tukalubiriza oyo ayagala kumanyiira oyo kati ekitegeeza ffenna ayagala tubeere bayimaani. Haji Juma gogenda otusaaza magalibi Haji Juma tajja asaliraka oba asalira walala. Ekimugaana ki Qur'ani tagimanyi tagyekakasa ate talinawo nteekateeka. Bwe tuba bakutendereza Allah mpuliriza Qur'ani kyekisookera ddala. Haji ddayo tule wansi Qur'ani ogisome. Baseka tuwangala nabo baseka tuli nabo. Allahu akbar. N'abamu tebaagala ssente. Emizikiti mingi mu kibuga nga gina programs ezandaruso ez'enjawulo nga ne Qur'ani ya kumande bwe taba ya kumande nga inawo olunaku
ddayo weebanje okusoma Qur'ani eyo ku lunaku lw'enkomerero egenda kujja eri buli muntu. Bw'etejje kuwolereza egenda kujja kunnyika kulumiriza. Qur'ani ku lunaku lw'enkomerero egenda kujja hujjatan lak, nga yegenda okuyisaawo kweyimirira, au hujjatun alaik, oba kujja kunnyikayo. Ku bibiri mpuliriza Allah bw'akutwalira wano ddala Qur'ani egenda kuwolereza oba egenda kuloopa. Okyayinayo akadde k'obulamu ampuliriza okwetereza. Qur'ani bannange tugisome, Qur'ani tugisome. Obudde butubuze, obudde buganye, goloza buyina lwobulituuka bujje, obudde buyina lwobuli kweyanjulira nti bulijjo budde gwonoonya nzuuno. Wallahi bye twategeera ebbeeyi tubinoonya. Omuntu obudde bw'okunoonya ssente tebumubula. Omuntu tabulwa budde bwakulya. Ani yali abuliddwa obudde obw'okwambala? Ani yali abuliddwa obudde obugenda emmanju? Atuga nti nyina obwetaavu bw'okugenda emmanju naye kati ewikisi 3 obudde bumbuze. Oli obwo obudde abufuna n'akulungulira essaawa eddakiika ze 15 nga gyali eyo. Eddakiika nga 2:15 ne Qur'ani ezifune. Bane Qur'ani eyo gye mulaba wahyullah, bubaka bwa Allah tabarak wa ta'ala. Wallahi mubimu kubisaaliza Qur'ani bubaka bwa Allah w'ekitiibwa tabarak wa ta'ala. Omuntu obwo talina budde butunula mu bubaka bwa Allah. Ekyewunyisa bwe tubaako obubaka bwe tufunye ku ssimu toyinza kuweza ssaawa nga bo tonnabukebera. Abange kufa batudde wano waliwo aweza messages 30 ku ssimu nga zo tazikeberanga. Ate oba akade ka message ne bwe kavugira kati era kutamamu katundu nnyo nga nti ani ono. Ako kono kakebererawo awo bo obubaka obwagalirawo obwo. Obubaka obuva mu bantu tubwebanjizza. Ampuliriza dirwe tuneebanja obubaka okuva eri Allah tabaraka wa ta'ala. Bwe tuba bakutendereza Allah, ampuliriza weebanje okusoma Qur'ani. Hajati weefudde bize okuva ku makya paka lwebuziba. Haji oli bize buli lunaku Qur'ani yaddi otegese gisomera mu kabbuli. Edda ffe gye twakulira nkola yaffe eri enkadde, omuntu nga Allah amujjuludde ku mukolo gw'edduwa twasomanga Qur'ani ze tuweereza abafu. Simanyo baneeno neno yaliyo tusomawo mu ddiiro ne tusoma mu buli muntu najjanga asoma ne tufundikira nga tuga nti no haditha waba makara anahu tuweereza empeera zivudde mu kusoma kwaffe kuno ila arwahi eri emyoyo gino wammanga. Buli muntu aba yaleese abafuube ne bagamba na Qur'ani eyo gye tusomye. Naawe olize tugikuweereze buweereza ssebu. Qur'ani genda nayo ebyokuweereza okusooka birimu endaba nga bangi mbamanyi bakakisa nti si bituufu. Gwe Qur'ani ekulemye okugenda nayo lwaki oyagala tugikuweereze? Bane Qur'ani tugisome. Tujjumbidde bingi mu Busiraamu abamu hijja twazimala alhamdulillah. Qur'ani yaddi. Eswala osala 5 alhamdulillah. Qur'ani yaddi. Gwe toswala ku subuhi iraka esooka tabbat, iraka ey'okubiri izajaa, ku dhuhuri iraka esooka tabbat, iraka ey'okubiri izajaa, aswiri iraka esooka tabbat, ey'okubiri izajaa, magaribi tabbat izajaa, isha tabbat izajaa, n'enkya neruli tabbat izajaa, tabbat izajaa, endala zaddi zani. Allahu akbar. Ampuliriza kyo fenna tugenda jibuuzibwako mu suratu Zukhruf aya ya 4. Allah gandi fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim eyo ya 3. Eddako wa innahu la dhikrun laka. Qur'ani eno Allah jisizza etubuulirire ku mbeera yonna tukalubiridde yenna anoonya obwangu mbulamu awulirize obubaka bwa Allah. Abawagira gavumenti tuwuliriza nnyo obubaka bw'omukulembeze w'eggwanga.
agambye ki His Excellency yagambye abatajiwagira tuwuliriza nnyo bakavuva ku side evuganya omuntu yabanja amawulire wangi omuntu awulira amawulire agesta kumakya tulina radio zaffe zizakakasa nti nze amawulire bano mpuliriza era obudde bwago tugubu nti nyina okuwulira amawulire kale singa obudde nga bwofuna obwamawulire ofuna n'obudde bwa Qur'ani essaawa nnyezi ekyo netubeera ku gataliiko nfuufu n'otulawo n'otunula nti embwa yalidde sabuni yenna nemumalawo ng'ogize oti embwa nga tebisiriyasi n'ofunamu ki omukazi yakubye ebbaawe n'amutwala ku poliisi oli ku mawulire kati bwamukuba amukube mbeetaazaaki ago gatugebanja nga n'abamu Allahu akbar abamu tukyalaba firimu gye bulyeko obugundi obwo busiddi no Allahu akbar n'otula ku kintu firimu kyeki loli ajja kuba nti mbutuufu sikimanyi kati kikulabya byotomanyi nze mmanyi nti teri yalaba firimu okujjako nga kakasa nti bazannya bizannyi musajja n'abuuka okuva ku kizimbe eri n'agwa wansi n'adduka gwe ng'oli awo otunula nti oyo firimu sito oyo n'otwala essaawa nnamba bamukubye amasasi n'afa be battanga okuva ku firimu lwezatandika singa eziteggwangawo nodda ku firimu Allahu akbar gwatuuse ku saidi y'abakyala eri akaddeko obuzannyo oba neno gye buli madugala kimanyi madugala obudde buli awo madugala kimanyi madugala omuntu n'atuulira ddala nno olutuula nga n'ebirowoozo gyebiri kyotosanga kwasaala ajati waliwo ajati atekayo ebirowoozo muswala enteeka gyabiteeka kazannyo ng'ebirowoozo biba wamu akazannyo ekigambo kyennyini ekyo ndowooza obufumiitiriza tebyetaaga kulaba egala buzannyo n'abaana ebweru baba bazannya genda olaba kati akazannyo tulina obudde bw'omupiira naddala abavubuka mwana ngeno oluusi n'abatali bavubuka haji musajja mukulu abeerawo nga waaseno Allahu akbar obudde bw'omupiira tubufunye n'obwongo bw'omupiira tubufunye bangi mbawagizi b'emipiira buli kikwata ku kiraabu ye kimuli wano abazanyi 10 hafizu bonna bayina n'ava ku abo 11 n'agenda ku katebe konna n'akassa wano buli muzanyi n'ebimukwatako oyo wa myaka 23 twamugula mu Tottenham ye Tefitenku n'otwala eddakiika 9 ng'oli ku mupiira nota amapeesa gwe kenyini gwe wasasudde ne bakubira ku pressure tufudde atusi yabadde gundi si yasamba 2 yaddawo wawenga awenga yasobolawo oyo luni nedda luni asaana goolo nga buli kasobya akabamu okalaba Imamu Qur'ani mutawanyize mimbali nga basiramu bonna basirise bonna okutamu teri akujjukiza nye wano ku byemizannyo buli kyetwogera bwe kiseerero yaga nti kirabu tabagiyita maniyu si yeeyo si bagiyita ate ulya bwayagala maniyu tereza ebyo byoli wawulira nga obyonoona Qur'ani yaddi omuntu enemuluma ddi anagiwulira ddi ku mutima anagyebanja ddi fulwayo tuli eno nakaluke naye nga basinga tuwangalira Bungereza mu byemizannyo omwagizi w'amaniyo asinzira eno naga twaguze alinga yabaddeyo tumusasula oyo gwolaba oyo nnaku eri enne kuluma omusasula singa bwe tufuna obudde obwo yadde tebwetaagisa bwe tufuna obudde bwa Qur'ani wallahi twandibadde mu bulamu obulungi
musiramu webanje okusoma Qur'ani bingi byetuwadde obudde byetubadde tetusaana kuwa budde. Wallahi akuwadde yakadde Allah otereze mu bye weetaaga Allah tumutenderezenga. Olutenderezo olusookera ddala kusoma Qur'ani. Obudde tetuyina. Aya gye twabaddeko yabadde yana mu nnya mu suratu Zukhruf nga Allah gati wa innahu la dhikrun laka, Qur'ani esekubuulirira wa kitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa liqaumika, era essebuulirire buli anayingira mu kibiina ekyo ekyantutteyo. wa sawfa tusalun, yenna anajja mu maaso ga Allah Qur'ani tugenda gibuuzibwako. Haji Allah bwakutwalira wano Qur'ani ogiyitako ddala. Qur'ani ganti haji genda mu janaze tetulina buzibu. Ampuliriza wallahi twebanje mu suratul Furqan aya 13. Allahu akbar. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Kyali kiseera kiri banji mbashiri kubakubirisanga bannabo baleke kuwuliriza Qur'ani babiveeko. Wallahi abafaanana batyo mu kiseera ekyo n'aboolwalera banagayalirire okusoma Qur'ani tugenda kuwawabirwa mu maaso g'ekitiibwa Allah ng'abasenka Qur'ani. Qur'ani ngivaako nakujjukize kubanja ebintu bina. Ekisookera ddala ekubanja ekutereeza ensoma. Tutereeze ensoma ya Qur'ani. Tula wansi bakuwulirizeemu. Neze nnyini ze tulaba ng'essula zaffe ensoma yazo nfu. Kyewuunyisa ensoma ey'eddeddedda ku muwalimu oli kitaawo gye yakutwalanga we wakoma. Kati ovubuka olisanga sajja kkulu nerega nti muzeeyi yatugayaalirira. Teyatutwala mu masomero ga ddiini. Bw'atakutwala weetwale. Diri awo mu byenfuna terigamba muzeeyi yangayaalirira. Mu ddiini muzeeyi gye yagayaala. Muzeeyi ne mu byenfuna yandikugayaaliridde n'owangalira mu bwavu. Yatuga nti lwaki oli mwavu? Nti muzeeyi yatugayaalirira ffe. Naye no mu duniya buli muntu yeerwanako oba muzeeyi yamuweerera oba teyamuweerera. Ekyo ebyo tayagala kumanya. Mu ddiini olina kakasa nti ffe baatugayaalirira. Nze kola ndi mugana wa Sseekagundu, Sseeka mugendera oyo mukulu wange. Naye bo muzeeyi yafaayo. Ffe yatugayaalirira. Bw'osanga akuze emyaka yaga nti nze Qur'ani n'ennyukuta ezo sikyaziraba. Amaaso. Qur'ani amaaso tegakyalaba. Teriyo atalabako ebiri. Gwali omusanze nga nti nze akebiri sikyakalaba. Akeetaano nze bumbuzaabuza sikalaba. Olugezigezi era tululeetera eno. N'akebiri amaaso gagaana okukalaba. Tugende nti akebiri siziraba. Akokko tuziraba. Olaba ne muziba akatakulatakula namanya nti gono mutwalo. Duno 1000. Atakapima saizi nga nti bwekaba kayitaano bwe wali. Luba 1000. Muzibe. Bani twebanje okusoma Qur'ani. Ekyokubiri bigambo kwogera ku Allah tabaraka wa taala ekibanga kijja mu magezi go bigambo subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Ebigambo ebyo 5 n'ebirala bani nabyo tetubijjanga ku lulimi. Okuzayo katono nnyo Qur'ani ebina byekubanja ensoma. Kyakubiri amakulu. Wallahi kyannako kubanga suratul Fatiha omusaze bw'abasale sura 5 lunaku suratul Fatiha gisome emirundi 17. Emirundi 17 bw'oba osale sura 5 buli lunaku suratul Fatiha gye mirundi gy'ogisoma ng'oddiŋŋana by'otomanyi bye bitegeeza. Aya ziri 7. Bane Qur'ani essura kale z'oyinaayinawo wanditegedde amakulu gaazo. Suratul Fatiha nga amakulu ojja otambula nago. Nga buli aya gy'osoma ojja olowooza ku makulu gaayo era ng'olina obubaka bw'ojjamu. Ffe tuli awo tusoma busomi ne sipiri yennyini kwe tusaalira byebyo. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma bihamdika hamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin olagawa. Bani tubeere babuvunaanyizibwa. Qur'ani ekubanja bina ensoma amakulu. Ekyokusatu okwebuulirira ne by'osomye. Muntu ateekwa okulabikako obufu bw'okusoma Qur'ani nga ddala waliwo ebijja bikyuka okuviira ddala ku nzikiriza ye
nga olwa Qur'ani jajjumbiddwa okusoma amakulu gazzajjamu afunyeewo enkyukakyuka mu ntegera ye mu nzikiriza ye mu Allah w'ekitiibwa tabaraka wa ta'ala. N'ekyokuna Qur'ani kyetubanja Qur'ani kugisomesa balala okugamba ku balala nti abange Qur'ani si bwegamba. Tubeere ekyokulabirako eri abasigadde bane Qur'ani yetugisome. Tufiiriddwa empeera mpitirivu, buli nnyukuta emu gy'osoma mu Qur'ani eriko empeera 10. Kati suratul Fatiha eriko empeera mmeka? Qur'ani ne bw'oba wagikwata mu mutwe ekikola empeera 10 ku buli nnyukuta kusoma ng'olabako. Qur'ani tugyebanje oluvannyuma tugatteko bino ebigambo 4-5 subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah n'ebigambo ebirala ebyeyongereza ku ebyo mu bigambo ebitenderezo w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Saidi y'okwogerako Allah kwe twatandikidde okumutenderezanga katugiwunzikiraawo manyi nti oba oliawo Allah alina kyanaatugiramu insha Allahu tabaraka wa ta'ala tuwangale eddala nga tuli batendereza Allah. Ekyokubiri we tugenda okutambulira mu budde obutonotono busigaddeyo bannange Allah kumwebaza. Allah tumwebaze. Bingi walla bangi bwe twogera ku kwebaza Allah omuntu yebuza nti neddala Allah bamwebaza batya. Tubeere beegendereza. Wallahi kigambo kwebaza Allah kikulu nnyo kikulu nnyo yadde mbusiramu simanyi kitali kikulu okutuuka ku ddala ly'okuba omuntu yenna bw'agayaalirira okwebaza Allah bw'ateegendereza akaafuwala ava mu busiraamu. Nziramu kigambo kwebaza Allah kikulu nnyo okutuuka okubanga bw'okigayaalirira bw'oteegendereza nnyo okaafuwala ova mu busiraamu. Ensobi z'abasinga obungi ffe twasuubira nti bw'oyingira mu busiraamu kiba kiwedde tosobola buvaamu. Bannange nedda. Obusiraamu buno Allah bw'akusaasira n'obuyingiramu osaana kuba mwegendereza. Waliwo by'oyinza okukola ne bibukujjamu, waliwo by'oyinza okwogera ne bibukujjamu nga mbiyinza okujja mu busiraamu n'ekyokugayaalirira Allah okumwebaza mwekiri. Kyova olaba aya mpitirivu ezoogera ku kwebaza Allah zifundikira zivumirira kaafuwala. Aya gye twakooneddeko 152 mu suratul Baqara Allah yagitandika alagira kumutenderezanga fadhkuruni adhkurukum awo twayiseewo. Ekitundu ekiddako mu aya eyo yennyini washkuruli munneebazenga wala takfurun mwewala okaafuwala. Aleese okwebaza n'atwewaza okaafuwala. Nekitegeeza nti bwe tuteegendereze bwe tunaagayaalirira okwebaza Allah bwe tuteegendereze nnyo twandikaafuwala. Mu suratu Ibrahimu aya ey'omusanvu Allah gati wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid. Obulamu Allah yateekateeka butambuza bwati atya la in shakartum bwe munanneebazanga la azidannakum kwe ŋŋenda okusinzira okubongera. Sharutu ziyada akakwakulizo Allah okutwongera shukruhu Allah kumwebaza. Kati lwaki tukyali mbulamu bwe tulimu tuli banafu mu Allah okumutendereza, tuli banafu mu kwebaza Allah okutuusa ng'omuntu asiimye Allah byamukolera Allah lwajja okumwongera si kye kyatututeyo. Naye wala in kafartum bwe munaagayaalirira okunneebaza mugenda kaafuwala. Inna adhabi la shadid ebibonerezo birindidde abatanneebaza bikakali. Bw'otenywereza ku kwebaza Allah bw'ogayaalirira Allah okumwebaza bw'otegendereza ova mu busiraamu. Mu suratu Nnaml aya 36 Sulaimaani yatunulira bingi Allah byamukolera mu bulamu bwe. Qaala haadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Sulaimaani bwe yasirikirira ku Allah byamukoledde yakakasa nti haadha min fadli rabbi, bino byonna bye nnina Allah si magezi gange si bazadde
Allah lwaki abimpadde liyabluwani angezese ashkuru namwebaza nga mbulamu bwange am akfuru oba nakafuwala bibiri kujjumbira kwebaza Allah oba kukafuwala. Ampuliriza tubeere begendereza mu suratul Luqman aya 12 Allah ganti walaqad atayna Luqmana al-hikma an yashkuru lillah wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Yenna najjumbira okwebaza Allah agenda kubaguddewo omulyango gw'ebirungi bingi. Wa man kafara yenna nakafuwala bibiri kwebaza Allah bakola kutya kukafuwala. Tujjumbire okwebaza okitiibwa Allah tabaraka taala kyongera omuntu okukkiriza Allah ne kyongera Allah okuyisizaako okumusumululira bingi Allah byabadde tannamuwa so nga ate aba yeekuumye butakafuwala. Mu suratu Dahar giyite suratul Insan ku ntandikwa yayo ayo bayakusatu bayakubiri Allah ganti inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Omuntu twamunnyonnyola byonna kati yamanyi bw'anaawangala imma shakira awangale nga yebaza Allah wa imma kafura oba awangale nga si musiramu nga mukafiri. Nkulamira neeramira bannanga Allah tumwebaze tabaraka wa taala. Entandikwa y'okwebaza Allah entandikwa omuntu anebaza Allah wano watandikira ekisookera ddala kukakasa nti buli kyayina mu bulamu Allah era awo wennyini we watukafuwaza omuntu we wamukafuwaza kubanga bangi ebirungi bye tulina mu bulamu tetukakasa nti Allah yabitukoledde. Kyova olaba omuntu oba abantu bangi abakozi beebaza nnyo bakama baabwe ku mulimu olwebaza lwe tutebaza Allah. Ntegerekeka abaana ne beebaza nnyo bazadde baabwe bye batebazaani Allah. Abazadde bakuze emyaka abaana baabwe bwe bafaayo ennyo gye bali beebaza nnyo abaana abo olwebaza lwe batebazaani. Awo omuntu wakafuwalira kuddira birungi Allah byamukolera bitikka kitonde so nga ate n'ekitonde tukyebaza naye tukyebaza mu kifo kyakumeka kyakubiri nga gwe tusooka okwebaza ani Allah w'ekitiibwa tabaraka taala. Nabo kutyo omukyala wenna nga tonnebaza bbaawo sooka webazaani n'omwami wenna nga tonnebaza mukyala wo tusooke twebazengaani Allah tabaraka taala. Wallahi abasinga obungi twenyumiriza nnyo mu bakyala baffe kyetutenyumiriza mu Allah. Ntegerekeka wallahi neweerabira nti eriyo omwami atenyumiriza mu mukyala we. Ebirungi bye tufunye mu bakyala Allah wallahi eriyo akaaba mukyala we. Imaamu omukwano gwange y'omu ku bakaba bakyala baabwe lumu Allah yamugezesa najja akeerewayo okukoma waawaka ajja ti yamuvumira ebweru sawa nyanya ekinundu ez'ekiro yabandi mbutuufu ontamiza obwenzi kitoddayo mu bakazi bo yakanda kumwetondera nyamba gulawo nvumirebu gulawo n'onvumira mu nnyumba. Wallahi abaami bangi neekatutyayo Musa jama ya Aisha sura nadda kuduka nanyumya kumba nyumya asange ngajja tiyebase nga bwabazanga kyalabika akyatu nakanjira nyumya notukayo ng'ettaala ekyaya kangati nfudde atunula siramu omwolugi yalukonkona ng'oluliko amasannyalaze twalangayo omukwangani kanindemu nazaayo ogwokubiri n'abujjayo azaayo ogwokusatu kumba aja kyali mu ddirisa yamuwalabula kuva bweru. Omwami yenyumiriza mu mukyala wo Allah mwebaze. Wallahi abakyala ennaku zino sibe bangwe nnyo okujjako Allah gwamwanguyiriza nabo butyo tusookenga kwebaza Allah. N'omukyala yenyumiriza mu bbaawo weebaze Allah n'abaami era sibe bangwe nnyo. Omuzadde yenyumiriza mu baana weebaze Allah. Weebaze Allah. Abaana nga bakaabya abazadde twebaze Allah nga tetunnebaza abaana abo twebaze Allah. Musajja mukulu omwekasanga ati
bulwadde Allah bumugezesa nabo alwalira omwezi n'okusoba abaana tebafaayo kunoonya kasente kujjanjaba kitaabu muzeeyi bwe yafunamu olungu bangu banaakomawo akatunda akatundu ku ploti yafuna obujjanjabi omu ku baana bwe yawulira yakubira banne mwanguweeko muzeeyi atunda ploti yaffe bonna bwe bajja batuukira ku poliisi waliwo omumenyi w'amateeka atunda ploti yaffe ng'abaana bajja na poliisi waka mu bujega bwa poliisi yabuuza muzeeyi nti bano obamanyi nti mbamanyi obayita otya nti nze mbazaala oba nti jjamu engatto yagendera ku mpingu okukola statement wali nti ssebo bano bakuvunaana okutunda poloti yaabwe nti nga nze nagigula si gwe bazaala ti nze mbazaala kati ogenda ofe obalekere ki musajja mukulu yassulayo baana eyenyumiriza mu baana webazaani Allah tabaraka wa taala omusiraamu omweka w'empe mutabani we yafunamu obubbi bambi n'amutuuza emirundi nva ku bubbi Jamiru bwe bakwatanga tonjuliranga omwana yagaana akhiran bamukwata bbi ebidomola bya butto poliisi n'emutwala bw'amala okukola statement n'akubira kitaawe nga nti muzeeyi bulijjo by'ombulirira leero mbitegedde nsaba nnyambe nzije ku poliisi bankutte nziba butto nze nawo nga nti bulijjo nagamba nga ssula sijja kujja ensonga zo zimalirize kumbe ekigambo muzeeyi kyagambye mutabani we muvubuka kimunyizizza lwa kimuzeeyi yanvaamu mu budde buno nga yanzaala ate nga mugambye nti ensobi ngitegedde n'amusasula muvubuka we yamala okukola statement ku poliisi ne bamukomyawo mu kitundu poliisi agirage bulijjo baguza butto gwabba yatandikira ku taata we nti bulijjo mubenguza butto omukulu ono yasookera ddala nze ne bassa ku mpingu mwana eyenyumiriza mwana webazaani webaze Allah tabaraka wa taala nga tonnebaza kitonde kyonna bane twebaza owekitiibwa Allah tabaraka wa taala gwe tusaana okusooka okwebaza abange wallahi twogere mazima gwe kennyini ng'ogulidde muzaddewo tuleete byamaka bye binaatwanguyira olunaku lwa Eid n'ogenda mu katale n'ogula bye munaakozesa awaka nkota z'amatooke 2 n'ogulirako enkoko 2 n'ogulirako kiro z'ennyama 3 n'obiwa bodaboda naawe n'olinnya boda endala ne zigenda 2 awaka bwe mutuuka awaka ajja kinaatakunyega kigambo kyonna ne yeebaza nnyo wa bodaboda ng'afukamidde namugwa mu kifuba tweyanzija nnyo tweyanzege ssebo n'olulala okola nga bwotyo nga gw'oli wali osanyuka wangi weekanga n'okulwana okoze otya saagala kunjogera wange owa boda nze kwennyini gwe nafunye ebintu nze mbiguze nze musasudde biki byokola ne Allah buli lwe twebaza ebitonde nga Allah tetumwebaza wallahi ebirungi biri bye weebaza ekitonde Allah yeyabikitisse kati Allah akutunulira nga gwe otunulira nga bebaza owa boda mukazi ono ajoga bujuzi kati ne Allah akutunulira nga nti onamanyira bumanyiza ekitegeeza ntegerekeka nakutimane Allah tumwebaze nga tabaraka wa taala anamwebaza asooka kakasiriza ddala nti byonna byayina Allah tabaraka wa taala nga Sulaimani qala hadha min fadli rabbi bino byennina byonna si magezi gange ani Allah tabaraka wa taala mu suratu Nahl aya 5 Allah gati wama bikum min ni'matin fa min Allah buli kemulinanga akalungi mbulamu kavudde eryani eri Allah bannange teri yali kyali lwa kusoma nnyo teri yalina byalina lwa buyivu gavumenti eno Allah yagireeta mu buyinza bangi abamaze mu nsiko ebbanga wallahi Allah n'atuuka n'okubajjulula nga tabatuusiza ku bye badde balwanirira ntegerekeka nabwo gutyo byonna bye tulina mu bulamu ani Allah wekitiibwa tabaraka wa taala wallahi abasinga tuganye kufumiitiriza nga Allah kukolera bingi mu suratu Nahl aya 18 Allah gati wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha ne bwokera ku makya kubala Allah byakolera muntu toyinza bimalayo inna Allaha la ghafurur rahim Allah musonyi ate wa kisa
wallahi wakati mutamwebaza bwaffe yandibadde takyalina kyatukolera. Gwe Juma nakera ku makyala ngati bobo inamu esatu zimpe enjala ennuma nasuze enjala nozikwata nozimwa n'atakwebaza yadde bw'akoma okumusanvu omwongera wangi nanga Juma sagala kummanyiira ng'olabika sedi gozi nkolera toyina magezi ku makyabwe nakuwadde 13 wakoze otya. Wallahi ayina ekisa Allah wakati mutamwebaza bwaffe byonna asigadde akyabitukolera. Mu suratu Ibrahim aya 36 Allah ganti wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu Allah bawadde bingi bye mumusabye ne bye mutamusabye wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ne bwokera kumacha kubala Allah byakolera toyinza bimalayo. Innal insana la zalumun kafar muntu mulyazamanyi nnyo ate mukafiri. Bananga Allah tumwebaze tabaraka taala bingi Allah byatukolera. Ekisooka obulamu akyabutuwadde. Omanyi omuwendo ogugenda okuziikwa leero wallahi ab'emyaka gyo bagenda kuziikwa leero bosinga abakusinga bagenda kuziikwa olwaleero. Tukwatagana nga tuziisa ab'eŋŋanda tuziisa abaana betuzaala tuziise bakyala baffe tuziise bazadde baffe tuziise mikwano gwe gwani. Banne obulamu bulinamu obuzibuzibu naye bwo weebuli. Ebbugu nga bwe tulirimu kati wallahi eyaliyingidde jjo nga yayingidde lyakabbuli eteri kafaani konna mu nzikiza mu bwomu. Twandimwebaza Allah naddala kigambo obulamu ku duniya kuno okweyagalirako obulamu oteekwa kuba nabwo. Zino daluso okuzijjamu ng'obulamu weebuli. Wallahi Allah bwakujjululira wano Allahu akbar. Wallahi kigambo obulamu saagala kirwako. Allah yajuludde Muhammad kirumira n'aleka ggwe gwani akumanyi. Twandimwebaza Allah atutta bagagga va ku bagagga Allah atutta bakulembeze ba ministers ba president Gaddafi bali mu ttaka Amini bali mu ttaka gwani. Allah atutta Abakkiriza nabbi ali mu ttaka sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Saka Rashid kusomero wetuli wennyini gosinga emigaso mu Nakalama nakaloke wano gosinga w'emigaso wangi bwe giba kuba migaso eri ddiini Seka Rashid naawe ani yandigenze. Daba Allah bwaleka ggwe bashekhe bali mu ttaka Qur'ani ziri mu ttaka yasalu azizi notutudde. Twandimwebaza ow'ekitiibwa Allah ku kigambo bulamu. Ffe ab'essula zaffe ffe tutudde wano sula zaffe nejjuma toyinza gisaaza basiraamu. Bannaye Allah tumwebaze kigambo bulamu njagala ukivako nga nkusibirira wallahi okulowooza ennyo ku lunaku Allah lwali kujjulula. Ajati lowooza nnyo ku lunaku wallahi abatudde bwe tulituula mu lujja ewammwe nga tenti ziri mu lujja nga haji mayita eri mu nnyumba. Bane kuzika kwa saa muna nga banaaza basima abesana bazireete. Kaseera twetaaga okukalowoozako kati weebuuze kiki ekikumenya n'edduniya okubulwa akadde akasaala. Kiki ekikumenya n'edduniya okubulwa akadde akasoma Qur'ani. Kiki ekikumenya n'edduniya n'okukwata mu nsawo okuwaayo bamale kunnyonnyola nnyo. Ampuliriza twandimwebaza Allah nga tusiriikiridde ne tutunulira ebingi Allah byatukolera. Obulamu bwo Allah bwabuvaamu bw'aba bunonye wali wayinza okuyimirirawo titobutwala. Ne bwe baba baana nga bonna baweddeyo ne bwe baba munnamagye UPDF yonna neggwayo asigala Allah ajja kukutwala. Tumwebaze Allah kigambo bulamu kirumira ali mu ggwanika.